Oluvannyuma ng'amawulire gasaasaanye nti omuzikiti gwa Kampala gugenda kubanga gusendebwa ng'ennaku z'omwezi 30 okumala oluvannyuma lw'ebbanga lya nnaku 30, Abasiraamu bagambye nedda. Oyo Mubagye ne Museveni bye baliko beerimba era bwe batyo abantu bagambye artist bagenda kusulanga wano nga bakuuma omuzikiti gwabwe okulaba nga tegusendebwa olw'abasajja abeenunyiza ebyabwe nga mu bano mwe muli omukulu Yose Tebukabulwa awamu n'abantu be. Omanyi Museveni alowooza nnyo nti ategeera, alowooza nnyo mbu ye kyagamba kye kitambula era bannansi kye balina otambulirako, mbwera tewali ayinza mukoma ku mukono ku ekyo kyaba asazeewo. Ne leero tugenda kukozesa ekibuli, tugenda kukozesa amaanyi gonna okulaga Museveni nti nno byakola tebitukwatako ate tetubyagala, ate era bannayuganda balina sse esembayo okulaba nga bakola ekisoboka. Bw'aba balina endagaano zaabwe ne Mubagye ze baakola nga baazikola bo ng'abantu baleme biyingizamu bannansi. Bannayuganda tulina kye twagala, bannayuganda twekutte Katonda kubanga Mukama ye yatuwa ekizibu. Tusaba buli ku makya buli ekiro okulaba nga Mukama atuggyako ekizibu. Kyokka ate ekizibu ebifo bye tuwandigenze okusinzaamu omutonzi waffe munnange nakyo kyagala bisaanyaawo. Tuswadde nnyo, tulabye nnyo era Mukama Katonda wange tukusaba otuwondezeemu. Bw'obanga twakunyiiza n'obaako owoonyiigira n'ogamba bannaye ka mbabonereze bwe bati, ayi Mukama tufukamidde mu bwetoowaze obungi nga tukusaba mukama gwaffe otusaasire bannange otuwonye ekizibu. Bingi bituuseewo, bingi tubirabye, bingi bituuseewo, bingi bikoleddwa naye ku lwa Katonda omulungi ne ku lwa Mukama Katonda omulungi ng'atukulembeddemu. Mulimu oluusi ebisukka, mulimu oluusi ebitasoboka, mulimu oluusi ebituleetera okutya, mulimu oluusi ebituleetera okwennyamira olw'omuntu omu eyajja n'ebigendererwa bye, ayagadde okumalawo buli kimu, ayagadde okukola buli kimu ky'ayagala olw'okuba nti ye alina ebigendererwa bye. Atunze buli kimu, aswazizza eggwanga lyaffe era buli kimu akikoze ku lw'ebigendererwa bye. Ne baganda bange tujja bakakasa nti bino byonna bwe waawa abikoze agenda bubi, ate bw'agenda ogenda tagenda na kirowoozaako nti oba agenda bw'atyo. Abasiraamu batabuse, Abasiraamu bakooye akamanyiiro, Abasiraamu bakooye ejjoogo, ate ffenna tetukooye, si Basiraamu bokka, buli omu awulira ng'akooye ejjoogo lya Museveni n'abantu be. Bannange tukooye bannange tukooye Mukama, tukooye Museveni n'abasajja be bakozesa okusaanyaawo ebyaffe n'okusaanyaawo ekitiibwa kyaffe ng'eggwanga. Bannange tubikooye, ke kaseera ke kadde, ate tuyimukiremu tugambe nedda ekimala tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba. Bano bonna be bakoze nga babikolera omumpembe nabo bakiwuliremu. Okay. Banoonye abaguza yabigula ku lwammwe. Kitebo kiringa mwana nga yasika n'atunda ennyumba y'ekika ng'ate olaba beneficiary abalala. Yes. Kati ono gwe yatunza tumugamba kwate oyo yakuguza n'eno kino kintu eno public property. Naye seeka tugende mpola wano bagamba ku Daily Monitor. However, Mr. Kyabahwa could not take the position of the said land since it was already leased out to enhance from 2003 to 2028. Ettaka lino ate baali leasinga out ku enhance company eno enhance handling service baali leasinga okuva 2 paka 2 nga liizi y'omusajja tennaggwako. Kati kitegeeza mulimu ba parties nga basatu. Kye kigenda mu maaso. Gambye lwakuba mbadde sinnakyogera nga saagala kyogera nti omunene ono yali ku ttaka omulala mugagga bamuyita muganga. Buli w'owulira muganga ne enhance manye waggulu wali okuteesa. Ate yo Sembabule. Buli w'owulira muganga ne enhance lwakubanza obeera saagala kwogera manya buli w'owulira enhance ku
kubanga enhance airport kuteesa. Enhance handling service ebeera ku airport. Ate ebintu. Omusajja baali bamulizinga ekintu kuva 2013. Kakati nti obuzibu bugenze kati ono Justus agenda okwetooloola nga kubali ku ttaka yali alowooza munene agenda okusanga agenda okukoonako ng'ate kubali ku ttaka be bagabana eggwanga. Justus kwe kudduka. N'abagamba abange mujja kulya eza. N'agamba nti ettaka lyammwe sikyalyagala mumpe ssente zange. Kwe Justus agenda otuukayo agenda okonkona ati ku ttaka nga si ba bulijjo basikoota. Nga si baabu vanno kubina ebintu. Waliwo omuntu gwe bagamba nti simanya gundi mujaasi, simanya kakati gundi aline gundi, simanya mu State House oyo mu SFC. Ono ebyo byonna ayitawo. Amalayo. Kati kitegeeza enhance mbu yajjako nga Supreme tetegedde. Anti kati oli naye agamba Scott agamba nange muwanguza. Awo. Nabawa ssente. So baali baagala kulya ddabo. Kati ensonga kati wano we wali obuzibu. Ekituufu kiri nti abasajja baba abawa ssente era nga baaziba basasule. Naye omwogezi yagambye nti ebbanja ero tebalimanyi bulungi. Ate nga yasooka ate nga sekuritale jenu waliwo vidiyo eyafuluma n'agamba bannaaye ffe tumanyi bbanja lya buwumbi 3.5 naye kati linkuli kakati organization teriwo bannaaye bo. Kati ffe tubagamba bwe tuti buno obubaka musiraamu gy'oli kino kikwatako. Nammwe abasajja abeeyita abanene otandika oyinza okugula Lubaga. Lubaga tosobola mulamuza, tosobola namusongamu. Oyinza okugula Namirembe. Lwaki buli kaseera mba mugula bintu bya Busiraamu nga okuli emizikiti? Anti ababitunda bebaawe bali. Anedda genda eri bameze naga bannaaye banguza Abasiraamu kubanga naawe okimanyidde ddala. Anti aguzeewa agenze ku kitebe wennyini ekikulira kakati yo omugagga talina problemu. Anedda waliwo olukujjukujju gwe lw'otamanyi. Ffe Abasiraamu twafuuka bamulekwa. Waliwo olukujju akasozi kabaluma. Bugenda kukeera enkya ekisookera ddala mmwe kkooti ku bye muteeka nti nno bagenda bitwala ku nnyondo. Era lwaki mwangu okuteekamu ekitebe ky'Obusiraamu kyaba abaasayininga ssente oba kye bateekayo ng'omusingo. Era bakiteekayo ng'omusingo gwe naawe agula olina okuwamuka kubanga yagula alowooza asobola otwala waawo. Gw'olaba agula asobola otwala waawo. Never beneficiaries ku ddiini n'abatasaala ebbanga lye bamala nga Basiraamu ba beneficia ate bazibu nnyo. Kati gw'oteesa otya nti ani ayina okusasula omugagga? Kuba omugagga ye ssente ze azaagala ate akwate abatwala ssente tunaabajjayo. Bukeere nkya amawulire gajje nti omufiti w'Abasiraamu baamukutte. Olwo kati ate tusale magezi ga kujja ate mukulembeze waffe. Ebyo tozanyira ku bintu bya Busiraamu ssebo. Naddala ekitebe ekirala ekyo ekitebe kiri wase bilioni 19. Abataddeko properties endala. Sebo bilioni 19 ntono nnyo ku kitebe ekyo. Kiri mu mmeka? Eba nnono. Ekitebe sebo kiri ekitebe kiri priceless.
balaba abantu engeri gye baagalamu people power. N'engeri gye bateekawo obulamu bwabwe ku people power. Kati ate ffe tusingawo ku busiraamu. Okay. Banoonye yabaguza. Yabigula ku lwammwe. Kitebe kiringa mwana nga yasika n'atunda ennyumba y'ekika ng'ate olaba beneficiary abalala. Yes. Kati ono gwe yatunza tumugamba kwateyo ye yakuguza n'eno kino kintu eno public property. Naye seeka tugende mpola wano bagamba mu Daily Monitor. However, Mr. Kyabahwa could not take the possession of the said land since it was already leased out to enhance from 2003 to 2028. Ettaka lino ate baali leasinga out ku enhance company eno enhance handling service baali leasinga okuva 2 paka 2 nga liizi y'omusajja tennaggwako. Kati kitegeeza mulimu ba parties nga basatu. Ki ekigenda mu maaso? Gambye lwakuba mbadde sinnakyogera nga saagala kyogera nti omunene ono yali ku ttaka omulala mugagga bamuyita muganga. Buli w'owulira muganga ne enhance manye waggulu wali okuteesa. Ate yo Sembabule. Buli w'owulira muganga ne enhance lwakubanza obeera saagala kwogera manya buli w'owulira enhance kubanga enhance airport kuteesa. Enhance handling service ebeera ku airport. Ate ebintu. Omusajja baali bamuliizinga ekintu kuva 2013. Kakati nti obuzibu bugenze kati ono Justus agenda okwetooloola nga kubali ku ttaka yali alowooza munene agenda okusanga agenda okukoonako ng'ate kubali ku ttaka be baagabana eggwanga. Justus kwe kudduka. N'abagamba abange mujja kulya eza. N'agamba nti ettaka lyammwe sikyalyagala mumpe eddende zange. Kwe Justus agenda otuukayo agenda okonkona ati ku ttaka nga sibe ba bulijjo basikoota. Nga si baabu vanno kubina ebintu waliwo omuntu gwe bagamba simanya gundi mujasi simanya kakati gundi aline gundi simanya mu State House oyo mu SFC ono ebyo byonna ayitawo amalayo. Kati kitegeeza enhance mbu yajjako nga Supreme tetegedde. Ati kati oli naye agamba Scott agamba nange mwanguza awo nabawa ssente. So baali baagala kulya ddabo. Kati ensonga kati wano we wali obuzibu. Ekituufu kiri nti abasajja baba abawa ssente era nga baaziba basasule. Naye omwogezi yagambye nti ebbanja ero tebalimanyi bulungi. Ate nga yasooka ate nga Sekuritale General waliwo vidiyo eyafuluma n'agamba bannaaye ffe tumanyi bbanja lya buwumbi 3.5 naye kati linkuli kakati organization teriwo bannaaye bo. Kati ffe tubagamba bwe tuti buno obubaka musiraamu gy'oli kino kikwatako. Nammwe abasajja abeeyita abanene otandika oyinza okugula Lubaga. Lubaga tosobola mulamuza, tosobola namusongamu. Oyinza okugula Namirembe. Lwaki buli kaseera mugula bintu bya busiraamu nga okuli emizikiti? Anti ababitunda wewawe bali. Nedda genda eri bameze naga bannaaye banguza abasiraamu kubanga naawe okimanyidde ddala. Anti aguzeewa agenze ku kitebe wennyini ekikulira kakati yo omugagga talina problemu. Nedda waliwo olukujjukujju gwe lw'otamanyi. Ffe abasiraamu twafuuka bamulekwa. Waliwo olukujju akasozi kabaluma.
bugenda kukeera enkya ekisookera ddala mmwe kkooti ku bye muteeka nti nno bagenda bitwala ku nnyondo. Era lwaki mwangu okuteekamu ekitebe ky'obusiraamu kyaba abasayininga ssente oba kye bateekayo ng'omusingo. Era bakiteekayo ng'omusingo gwe naawe agula olina okuwamuka kubanga yagula alowooza asobola otwala waawo, gw'olaba agula asobola otwala waawo. Ne ba beneficiaries ku ddiini n'abatasaala ebbanga lye bamala nga basiraamu ba beneficia ate bazibu nnyo. Kati gw'oteesa otya nti ani ayina okusasula omugagga? Kuba omugagga ye ssente ze azaagala. Ate akwate abatwala ssente tunaabajjayo. Bukeere nkya amawulire gajje nti mufti w'abasiraamu baamukutte. Olwo kati ate tusale magezi ga kujja ate mukulembeze waffe. Ebyo tuzanyira ku bintu bya busiraamu ssebo. Naddala ekitebe ekirala ekyo ekitebe kiri wase bilioni 19. Abataddeko properties endala. Sebo bilioni 19 ntono nnyo ku kitebe ekyo. Kiri mu mmeka? Eba nnono. Ekyo ekitebe sebo kiri ekitebe kiri priceless. Baganda baffe Abayisiraamu buli kimu mukikoze ebigambo mubyogedde tuwulidde naye nga tubategeeza tuli bagumu nnyo ate era tuli ku saidi yammwe temukkiriza muntu yenna kubajjako ddembe lyammwe olw'ebigendererwa bye temukigezaako wadde n'omuntu yenna okubajjako ebyammwe olw'okuba nti ayina ebigendererwa bye. So mwemukire wamu tulwanaganire wamu tutereeze byonna ebyasoba. Bw'abanga omukulu Mubagye ayina bigendererwa bye abeere nabyo naye nga baganda baffe ffe tuli bagumu nnyo era tusuubira nti obugumu bwe tuliko bwe bugenda okutufuula abawanguzi ate bukyatutambuliza ddala. Bw'oba Mubagye ayina bigendererwa bye na Museveni bye baagala okutuukiriza n'okumaliriza, ffe ate munnange tuli bagumu nnyo tubategeeza nti ebigendererwa bya Mubagye tebitukwatako. Wabula ekitukwatako ye Uganda eyawamu ate nga tutunuulidde wamu era nga tusuubira nti tugenda kuba bawanguzi. Mubagye ayinza okuba nga balina ebyabwe bayisaawo ne Museveni ng'era baagala kutta bantu, baagala basiraamu kulwanagana, basiraamu kwetemaatema, basiraamu kubeera mu ntalo, naye ffe tubagamba ate awo si bwe twagala. Kitwagala kulaba nga tutereeza byonna ebyasoba tweddize ebyaffe.